Butereevu tubaniriza nnyo bannayuganda abalungi mu Uganda ya leero era mwebale egyo gyonna gye mutuusaako engalo. Njagala banjulira bannaffe Abasunduusi Exchange bw'oweereza ensimbi okuva e Bulaaya okuva yonna gy'oli ng'oweereza wano mu Uganda, Kenya, Tanzania, Eritrea, sente zituuka direct ku simu ku Airtel Money, MTN Mobile Money ne Safaricom. Muve mu nkola eri ey'edda ey'okugamba mbu kampeereze sente ate omuntu gw'oweereza oluusi national ID oba passport tabirina ne bamutawaanya sente ne zimalayo wiiki mbu ate kasaziweze ennaku 7 nga tozijjeeyo ate bazizaayo. Weetaaga kumanya nnamba y'oyo omuntu gw'oweereza n'amannya ge ng'olunyiga ng'azifuna. Mugenda goberera ennamba gye mulabawo wansi mubakoneko bannaffe Abasunduusi Exchange ku WhatsApp oba olina ezikubanga okuba bajja kunnyonnyola enkola eno gyekolamu. So Sunduusi Exchange be battakamu nsimbi tugende mu maaso ne programu yaffe. Kitalo nnyo ekya Loomwa omukulu mu kika ky'endiga era ekyo bambi kyabeerawo kyekibadde kikutte emboozi naye ate wiiki gyewunzikidde nga NUP eguddemu nabe. Kakati Vice President ne President bakoonaganye bwe bati kulwana kuli awo abawagira eno abawagira eri. Ngenda birekera abatusingako mukulu Kabuye agenda tuwa analysis ye tulabe n'okwe eri mu katu eri mu yegeyege egenda kwawukana oba. So mukulu Kabuye n'okwo eri mu lusuubo balamusizza abatulaba n'abatuwuliriza nate ndi musanyufu okuba ntusisinkanye olunaku lwa leero. Ensonga za Nuupu oba wakati wa Kyagulanyi n'Empuuga ebiseera ebisinga ffe abamu abasalawo okukola ebirala ne twesonyiwa ebyobufuzi naye tebakulimbanga nti newaliyo omuntu asobola okwesonyiwa ebyobufuzi 100%. Oba oyagala ogaana ebyobufuzi era obyesonyiwa naye mu mirimu gyokola bikusangayo kitegeera kuba abantu abo abalondebwa be bakola poliisi okutandika otusolozaamu ssente z'emisolo gye tukola ki kati ogenda okumaliriza nga bikoze eki nga bikugutte. Kati ffe abaali balowooza ebyobufuzi nduga nti twabyesonyiwa naye waliwo ekijja n'olaba ng'ate oluusi tekisobola kukola ki tekisobola kuyitawo kwesonyiika. Kati ffe abatalina ebibiina bya bufuzi nti no olina ekibiina bwe kiti kyowagira olina kaadi bwetini bweti obeera obiraba kuba tuli balonze era otuuka n'ogamba njagala omuntu bwati ne bwati kaŋŋende ennonde. Naye ebintu ebisinga ebiseera ebimu wabeerawo omuntu nti omuntu bw'aba n'abawa amagezi nze nzikiriza nti ne ku myaka 14 omuntu w'amagezi aba n'amagezi. Nze ndi muntu atakkiririza nnyo mu kintu kya muntu kugamba nti omuntu kasooka akuleka yeeyongereko asooka asobola okubaako ekifo kyakate ekyobuvunaanyizibwa kuba tulabye abantu abato ne bakola ebintu eby'amagezi ne tulaba abantu abakadde bakola ebintu eby'obusiru ate tukizuula olumu nti oluusi omuntu gyakoma okukaddiwa n'okwongera okukola eby'obusiru. So kati nze nali ndowooze nali muntu eyakkiriza Kyagulanyi we yajjira nti kyekiseera ekituufu mwalina okukola ki okutuukira kyekyali ekiseera ki kuba debate yaliwo ennene nnyo ebiseera ebisinga nga bagamba Kyagulanyi mulungi naye abadde abulamu era nga batugamba abalinga waliwo abalinga baga nti 2021 gye yeesimbe kuwa meeya ayongere okuzimba 2026 ajja kuba akuze ng'ayingidde emyaka gy'ananga mwemeka mwena awajja kuba musajja ayingire ki ebyobufuzi avuganye kuba president ndi omu ku bataakiwagira kuba nagamba eno chance wekola ki wejjira wakola ki ogikwatira n'ogenda. Naye ebiseera ebimu ntandise okulowooza nti oba baali boogera bati baali batuufu nti omulenzi ono yali abulamu. Nsonga ki waliwo ebintu byolaba ng'omukulembeze ng'olina okubigumira oba n'obaako n'engeri gy'obikwatamu. Kati nze kankubuulira ekituufu kiri nti gavumenti eri mabega wa kintu kino okutabula abantu bano NRM gavumenti ya pulezidenti bali mabega wa kintu kino naye gwe bakireetera tobaamu n'amagezi okitegeera tobaamu n'amagezi gasobola kuba nti
kino ekintu ngenda kihandolinga bwe nkisijja kisasanya bwenti bannabyabufuzi bannamwatulira nga tebalina gye batutte eggwanga bw'oba okitunulamu kuba gavumenti yekirimu zino sente yagenza oziteekayo bagenza oziteekayo nga balina ekigendera bagala batabula naye mwe baagala okutabula temuli bakulu ekimala okutegeera ensonga eyo kwegamba ebiseera ebimu abantu mubawe omukisa njagala okutegeeza Kyagulanyi kwena ensonga nti essaawa ya leero olina ekibiina ekisingwa ababaka abangi era ekivuganya era ekifuna sente okuva mu gavumenti naye kijjukire nti gwogenda okukifuna abantu abo bagende babeere mu palamenti waliwo abantu abasoba mu 100 abaafa abattibwa musaasire omusaayi gw'abantu abo muleke okubazanyirako politics ow'ekisiru nti nze essaawa ya leero wano mu Buganda baalinga abaga nti egundi bwogenda ekibala kyameranga kitiko kyameranga nekibeerako obutiko naye mwabangamu abagwagwa olumu babanga bayizi olumu babanga batambuza babanga benzi kuba ekibala bwe kyameranga mwakirinda nga obutiko buve mukole ki mujje mu bukuule naye mwabangamu abasiru abagendanga ne bapama ku kibaalo mugenda okukeera ku macanga waliwo bibapamye naye omuntu omugezi yanoganga bikoola n'abikka we bakoze ki ne bakula obutiko ne bagenda ne babwanika ne mututwaka ne muli enva kuba temwaliyo ku kiki kuba oli bibamubikka ekyo kibayita omuntu ategeera oliye akisigazanga kyama we balinye tababulira nti kumpi n'ekibaala wabaddewo ki kituufu Kyagulanyi wategedde empuga bamuwadde ssente kino kyokola kikwongera buwagizi kikwongera amaanyi oba kikusuula nze ku bwange ndowooza ne mu kwogera wano ebbaluwa olwandifulumye teyandiyogedde kwanukula banaye mubalemu abantu amagezi teyandiyogedde kwanukula bino bye bamubuuza mu mawulire najja agulirira abantu agenda ayogera waba nga batudde mu lukiiko si buli muntu nti musiru waliyo abantu abategeera kitegeera gwe sooka yebuze nga ngenda okukola ekintu ekifaanaganako bwe kiki ki ekigenda okuvaamu kuba yo gavumenti ekyo kyeyagala mu bugwagwa bwayo nti yeerwana okuba nti kati nebuuza nnyo Pulezidenti Museveni omuntu gwe nali ndowooza nti revolutionary nti azze ebyobufuzi kati ebbanga alikuddemu abitegeera kola naye oba lwaki talaba kintu kifaanaganako nga kino nti bakulembeze banne bona bagenze bakikola balese basudde amawanga gaabwe nti gwe buli lwokwata opposition n'ogitta noba nga tolina muntu asobola kuvuganya kuva mu opposition w'amaanyi gavumenti yo bw'ekyuka enkyukakyuka bw'ejjebanga mwana omwana lw'anaazaalibwa okuva mu lubuto teri kimusiba bwe luba nti lwo lunaku essaawa za luzituuse ne mu ddwaliro tatuuka afazaali omuzaalira mu mulyango ne ku makubo babazaaliddeko ekyo kimanye enkyukakyuka Pulezidenti Museveni ejja kujja naye eggwanga oliresewanga mukyazanya obuzanyo obufaanaganako bwe buti okulowooza nti mujja kusanyawo opposition ti Pulezidenti yali yakava mu kalulu ka 2016 n'aga 2021 tewajja kuba opposition ki mu Uganda kati gwe n'otandika okukirowooza era n'amalamu Besigye amaanyi n'abakola kiri wafubutukayo Kyagulanyi kati nesawa y'omuzanya politics NRM w'ekisiwo okuteekangayo okutabula ebibiina ti FDC mwagimala ne mugiwa ssente ne mugitabula ne mugiyozaamu ekiseera kigenda kutuuka mu bajja kwekolera enkyukakyuka nga tewali bakulembeze mu opposition mwaba baddewo babagoba emisinde eggwanga balisaanyeewo nga kola Besudaani bwe kiriyo kuba ne Bakiri bwe yakikola ng'agenda mu kalulu n'afuna ebitundu 8 ku 10 naye baatuuka okumutwala eggwanga baalisaanyawo era baliguddeko essaawa yaayo Sudaani eddayo mabega emyaka nga 5 erigenda okuddamu baba bakooye nga bagamba ne wotuleeta omukulembeze abantu bakooye kati essaawa yaayo tewali omukulembeze wa opposition ng'owulira Sudaani bano bennyini baamala ne babyekubiramu kuba bagwagwa bazibu na wano NRM kyekola naye yo ng'ekola ekyayo ekyo kyerowooza nti kya bugezi naye ate ng'ekola kya busiru okitegeera kubanga njagala mbategeeza abantu waliyo akantu gundi ku ttale okwo waliwo akawuka bakayita kasenyangu akawuka ako katima nnyo ko tekaba na mikwano tekakyaza tekakola ki obulamu bwako kakwata ennyumba yako ne kagyezimbirako bwe kaba katambula n'enju yako wekasula wekola ki naye obugwagwa bwako katukati kamala okujjuza enku bulungi nnyo ne kagisiba bulungi nnyo ne kagyesibako ne kagenda kawalampa olumuli ne kakwata gaamu wako ne keesibira ku muli ne kabeerako ne kakati wano ntuuse ndi waggulu ne galidde mu yange obusiru bwako oluyira bwe bukwata eri kabate kalina we kadde omuliro bwe gujja olwokuba keesibira ku lumuli luli
kasirira nga abajulizi b'Namugongo. Kati NRM osobola okukunganya ebintu bina n'ogamba kati parliament nina poliisi nina amagye nina local government nina buli kimu nina ssente ne weekunganya nga Kasenyanko ne weeteekako olukomera. Nkutegeeza abantu bwe balikola enkyukakyuka eyaabwe ng'evudde mu bantu ogenda kusirira nga mujulizi. Kuba ezo zifaamu ze muliko ze mukoze abantu ze bajja okukwata balye ente bazisale bazirye amayumba gammwe bagookye abaana bammwe babagobe emisinde okubafulumya eggwanga abasigadde babateekewa eruzira. Enkola ya Kasenyanko NRM eyo mwali badde mugitegeera nti kya busiru nnyo okulowooza nti mulabewo alina kuba musiru okubeeranga ne mukwano gw'omusiru obeeranga ne mulabewo omugezi. Kati kuba tooki mu kibiina kya Nuupu kati kugamba obuzibu we buvudde awo tulazi ekiddako gwe kyosuubira. Kati Saidi kankugambe nti Kyagulanyi essaawa yaleero kyeyandibadde alina okukola ekintu ekyo yandibadde ng'omuntu kati ali macuwa ate era nsuubira asoma buli kimu akitegeera yanditegedde nti ekyo yakoze ate kya busiru. Olw'ensonga bakeera ku makya NRM nekwata ssente neziwa ababaka ba Nuupu newa ababaka b'opposition ne wabeerawo eyaloopa ataafuna nti waliyo ababaka bakoze ki abafunye. Kyagulanyi n'ayita ababaka n'abagala bannaye bangambye waliwo abakoze ki abafunye ssente okitegeera. Naye ssente ezo muzizzeeyo zaali $800,000 abalala ne bazeegaana ne bazisirikira. Ne wabaawo omu yali w'amazima twaka Kagabo n'agamba nze ssente bazimpadde ne bamugamba zizzeeyo ne bamukwatira gundi omuyaayi ye yamugobereranga ku mugongo nga kutte ensawo kwatwala ssente azidizaani sipiika. Bali balina obuyinza tebaagala baladizo bakwata Kagabo ne bamugamba bamusindise waidi amunoonyerezeeko bamusibe era mu kupunya Kagabo ne bamugamba menyawo statement oba si ekyo ogenda kusibwa. Kagabo n'atya n'agamba nedda ssente tebaazimba. Bano mu kifo ky'okukwata Kagabo bamukumekume bamuzze bali bamugambe ekintu wakikoze otya bamuteeka mu mawulire okutandika kifo kye kukinoonyezaamu muntu mulala. Kagabo n'asala eddiiro. Kati gwosuubidde Rwengo nga Kagabo yajjayo gundi yajjayo ani Muyanja Mbabaali kati gwosuubidde Rwengo nga yali yagenda eri mu NRM gwosuubidde ojja kuleeta owanuupu agenda kuganye Kagabo amuwangule nga ne NRM yataddewo. Kituufu Kagabo asobola okuluzinga ekifo kye naye gwe emikisa mitono nnyo okutwala ekifo era tekikwewuunyisa nnyo mu kulonda okuddako Nuupu ng'ekoze bubi kubanga abagibalira ebyobufuzi kambatwale kati essaawa ya leero nti nali bayita bagezi kambatwale nti bannamba Lujega nti essaawa ya leero buli lwolowooza ekintu kyofuna mu muntu bikka ku kiri ogende na kino nti essaawa ya leero Mpuuga asobola okuluzinga Masaka n'ataddamu kubeera MP kisobokera ddala kubanga si yasookayo ne Kawanga yali wa DP bamukolaki bamugye Mpuuga asobola okugwa naye weebuuze Mpuuga waavudde ani azzeewo era Mpuuga bw'avaawo agenda wa bameka bamukkiririzaamu. Oli mu region yasinga okuwa obululu obungi n'ababaka abangi gy'ozanyira politics oyo w'ekisiru gundi yalidde ani atalya. Ssente zavudde mu gavumenti kituufu bazimuwadde bakugamba bazimuwadde era alina n'ensonga n'agamba bazimuwadde nga yali loopo. Kati gwe sooka weebuuze oba loopo ow'emabega tebazimuwa weebuuze ne Ssenyonyi bw'anaavaako naye banaazimuwa kuba bwe babeera bakitaddewo nti loopo avaako bamuwa ssente okitegeera. Kati ne Ssenyonyi linda anaddako bajja kukola ki bajja kuzimuwa ate bajja zimuwa nga katego okukakasa ensonga yaabwe. Olwedde abantu omuntu bw'alwala tubeera tunoonya eddagala livumula so siryongera kumutta okitegeera. So kati ekyo kye baakoze Nuupu era njagala okukutegeeza bwe kibeera nti twali tugaba makisi 10 Nuupu yasudde obubonero 6 esigaza ameka mulimu omuntu atakumalira budde okitegeera nti gwe ssaawa leero mugamba alekule kuba commissioner amateeka gennyini ogamanyi commissioner wamala omulonda ne bamulayiza engoba gye bakola ki gye bamugoba oli omugambye tajja kulekulira agaanye okulekulira ng'omuleeta mu mawulire mbw'ojja kulabisa okitegeera mwe muyimiridde bulungi gwe tolina nsobi Kyagulanyiza okoze abantu mutulekeemu bannaye kambabuulira abaana b'abantu bafudde nga bali mu struggle efaanaganako buli temusobola kuleeta politics wa kisiru. Essaawa yaleero lwanye ne Kagabo agenze walwana ne bamabiki abatandika ekintu bye watandika nabo n'obakuba ne bakola ki ne bagenda abantu ne basigala nga bakukkiririzaamu bakyakwagala ng'owooza bamolo ani atali molo. Ssente zennyini okitegeereza zimaze okuyuza DP batutema wayingire ne gavumenti. Ssente zennyini ze zimaze okujja ne zikwata FDC ne zijabuluzaamu mwe abatategeera abasiru abatasobola kutegeera nsonga lwaki ssente zino zazze ne musobola kuhandolinga kintu ekyo nga tekizze mu mawulire mwakula mutya era mwe mulowooza muti abatasobola kusonyiwagana mu kibiina timujja kukwata gavumenti
okitegeera ebintu ebyobusiru kantegeeze ekirala Mpuuga oli musajja mukulu byolabyo birabye sente ozifunye na buli kimu naawe kenyini wandibaddemu omutima ogukola ki ogumira ogw'emmizi kankutegeeze kya busiru nnyo ettabi ku muti okulowooza nti ly'amaanyi okusinga sitemu. Mpuuga naye yandirengedde naga kano katego mugamba nti naye yakoze kya busiru bwe kaba nga katego kaba akakoze eki ka ssente miliyoni 5 Mpuuga kuligase gy'ozimbye abantu nga bali batuuse n'okulowooza nti mu kibiina kya Nuupu Kyagulanyi ne bw'aba taliwo nga bamukutte kuba badikiteeta bakwata abavuganya okitegeera ne bamuteeka eruzira omuntu bw'osobola okujjayo n'ayimirira ye Mpuuga okitegeera nti Mpuuga nga vice chairman wa Nuupu yasobola okukwata ababaka 56 mu Buganda n'abakuleetera okitegeera essaawa ya leero omugjeeyo kubanga omweraliikiridde omusudde olese Ssenyonyi wa myaka 2 omuwadde ogwa Rope mu gavumenti yakava mawulire emyaka emeka politics akoledde emyaka emeka omuwadde ogwa Rope Mpuuga omutadde ku bwa commissioner abantu bakyali mukulwanyisa Mpuuga mu kifo ky'okuba nti omukuumirawo already commission ibaddewo nga zaake bamuteekayo ne bamugoba abaddeko nga tekola nga tekiikirirwa kati okutte Mpuuga n'asobola okutuulayo ate omugoba okimanyi nti tebajja kukkiriza kuteekayo mulala mu buddo okitegeera omugoba kati ne Mpuuga yandibaddemu okutegeera nti okulya ennyingi si kuggwa madu omuntu kasita oweza emyaka 5 egy'obukulu waliwo ebintu by'olina okulekera abazzukulu nga be babikola Mpuuga oli musajja mukulu naye komya ate obusiru komya omululu ezo sente tezandikumazeemu siwagira Kyagulanyi kye yakoze naye ate n'Empuuga kye wakoze naye wandirabye nga kireese obuzibu wandikikoze eki wandikitadde ezo sente nnyingi nnyo wekaba kasiimu ezo sente nnyingi nnyo 5 kale zandibadde oba nga miliyoni 10 oba okitegeera naye bwe weebuuze kavuddewa naye mugongo bw'otegeera obuuze akasiimu kano kazze ku lwa bulungi okitegeera kazze ku lwa bulungi abantu muleke okulowooza opposition nga njiddako mbaga muleke okulowooza nti buli sente ejja okuva mu gavumenti mbi okitegeera Mpuuga bwe bayandikutte sente ezo kyemwandikoze nga abanuupu nga muli munda Kyagulanyi wandiyise Mpuuga sente ezo zazze naye kale bakasajja bakukoledde enguzi tugenda zikozesa tutya okusobola okugjako nakyemadde tebakulimbanga nti newaliyo omuntu asobola okugjako gavumenti nga tali mu gavumenti Nuupu bw'eba esuubira okulowooza ne bateesa ne bamulekerako nabo ne bakola ki Nuupu bandigambye nti kakati zino sente tutazikolamu ababaka bameka tulumbe constituency efaanagana etya gye baatuwangula ku luli nti twagala ku luli bwe tuddamu okuwangula tuleme kukoma kuwangula mu Buganda wokka twagala tugende tuwere n'ebusooka tugye abaka 15 sente zino zisobola okuzimbayo omubaka oba okitegeera kibandibadde bakola tebakulimba teriyo gavumenti esobola kuvaako nga opposition bagijjiddeko bweru Pulezidenti Museveni yalwananga n'Obote naye ng'abali mu gavumenti y'Obote ate be bamuwa ssente okugenda mu nsiko okulwana era kyokola nti abali mu gavumenti y'Obote basamu kuteesa nga ba MP Museveni bwe yakwata obuyinza baafuuka ba minisita kuba ssente zayitanga ibabegane zigenda zikola ki kati gwe bw'onooba political party erowooza nti buli ssente eva mu gavumenti okujja mu opposition mbi ojja kulwanyisa abo abagijjeeyo kitegeeza ogenda kuba musiru era ndowooza kyekiseera abantu okuddamu okulowooza ku nzijjako ya gavumenti gavumenti mbiwa amagezi bwe gati singa munaazibikira opposition buli wamu bwe mulowooza nti bagenda bavuganya mbateekeko ssente mbagule muboonone mubatte mbategeeze kisigadde kijja kubeera eki ejja kuvaayo munnamagye atali wammwe ajja kukwata gavumenti ajja bakwata ajja basiba Uganda ejja kudda emabega ebbanga bina bye mukoze muwoze mwanike mu ttaka Kyagulanyi nkugamba ne Nuupu bwe munaalowooza nti mujja kubeera bannaamwatulira buli ssente ejje mugiteeke mu lujjudde omuntu agiridde temugenda kukomba ku gavumenti yadde obuyinza okubukwatako mbabuulira bwe mutaakyuse kuba teriiyo gavumenti gye mugenda kukyusa nga muva bweru gavumenti bagikyusa mulina abali munda naye bwe munaaba mukola olugambo olw'ekisiru mululete nga mu bantu bakyawe kati mwe mujja kubeera opposition emabega n'emabega kati bwe kibeera nga ssente ziva mu gavumenti mbi kati nezijja ku kitebe zijja kulwaba bakuva mu gavumenti nazo muzizire mukole gundi mukole politics ataliimu ssente okitegeera naye ng'ebyo bye muzannyirako abantu baafa mu okubeera mu gavumenti okubeera mu opposition okufuna ebifo ebyo waliyo abantu abaafa era abazadde abamu bakyakaabira abaana baabwe abali mu magombe waliyo abantu nga bamacete akalulu koolwaggwa bali kitalya paka ne kakati muzannya politics ow'ekisiru tweyanziza nnyo mugende mu maaso n'okusubscribinga n'okulayikinga ate awamu n'okuwandika mu comment section era mugende mu maaso n'okukoona ku bannaffe Abasunduzi Exchange tulabe ekiddako tusenkane mu mboozi yaffe endala